Namyalo ye kati wali President Museveni kati yamugobye dda. Ekigendo omugobya Museveni alina ebintu byatayagala. Tagala nnyo kwesiba ku bantu. Yagwe bogezaako okwesiba ku bantu. Tuba wuwe. Omanyi abantu tebaagala kukijjukira kino. Nabbanja oyo yaliko omugenyi omukulu ku mikolo egisinga. Kati wakyali amuyita. Mwe abatulaba njagala mumbulye mwasembadde okulaba Nabbanja ku mikolo. Kyekibuuzo nkibuuza nnyo buli lwembeera wano. Mumuloza takyali Prime Minister w'eggwanga. Wabula kasita yatandika okuexposinga bulangiti balesenfu. Ebijanjalo bino sibiri ku mutindo. Kakati mwe makontrakita mbayimiriza. Kakati si ya Museveni. Kati ku nsonga ya Namyalo bw'alaba Kyagulanyi ng'agenda ebweru ye alina okukkiriza nti abantu bano tusobola okwogera nabo era bwe yabadde agenda yagenze ne ssente empitirivu ng'asisinkana abantu nti munaye ffe ekizibu kino era yagabye ssente nnyingi naye waliyo abaana abo abayayaanira enkyukakyuka era bwe yabaguddemu wabalabi yasisinkanya abantu bangi abamu bamwaniriza naye nga abamu kumwaniriza bakimanya alina ssente n'asangayo balinga bo bagamba ffe tetwagala ssente twagala nkyukakyuka. Era Namyalo bw'otuula naye asobola okugamba nti muzeeyi toyina bantu. Naye kati Francis Babwe Saawa n'owulira ebigambo by'ayogera. Naye agamba waliwo abantu abatutiisatiisa naye ate nga tewali tumanyi bulijjo bababu be batiisatiisa. Naye akulaga waliwo abantu abatutiisatiisa. Kati abo be baani? Ojjukira Kyagulanyi yakugamba abantu ababonyaabonya bannayuganda tebawera mitwalo egi. 3. Tujja genda tulaba mpolampola nti mwattu ne betulowooza nti bali bamu ku bo tebabeerangako nabo. Yuzi naziiko omwana wange bakwandisa ogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumbe we naziiko owange kubanga kati bwe bituuse byafa nfe oba nga nti sirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte ssente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kyemugenda okukola. Kyagulanyi afuuse actually wano mu Africa the most strategic opposition leaders in Africa currently. Kyagulanyi numbers number 2 he comes after Raila Odinga wa Kenya. Ate nga ne Odinga kyamusinga nti Odinga aluddewo. Tubanirizaako basebo ne banyabo mwenna gye businzira okubanga mutulaba buli omu w'obwanga lyatugamba nti kyokola kirungi nnyo bala kubanga gy'oli mu ggwanga Uganda naffe gye tuwangaalira ebintu tubirabanga bw'obiraba tebinafuna njawulo eri awo. Abafunye birungi tubagamba congratulations, abafunye bibi tubagamba nti mugume. Ate tulina option endala either kufa oba kubeerawo, so tugume nabyo. Abagenda maaso n'okusubscribinga twebaliza ddala. Muzikirize nebaze banaffe aba HK Hotel basangibwa wali mu kibuga Mbende wali wawayita bakijjulula ndowoozaawo opposite n'entisa bamanyi National Teachers College weri awo kikuba wekidda munda awo hoteli erabika bulungi. Sofana akalaba hoteli nga bbiri ze nakasulamu Kampala ezirina byayina. Ka hoteli kalungi nnyo kalabika bulungi, kifo kiri quiet, wifi weri, bisulo birungi, bakyali mukola kalango very soon nja kuba nkaleeta mukalabeko mutegere kye tubagamba. Tuzza olunaku lwaleero ndina Omuzambia Kalusha Bwalya abadde abuliridde ground kye zibakola bw'omusajja abagamba 60% ground okufuna card. Kati buli muntu ground agikwatanga kalira ka mwani. Kati ate wamala being loyal to the party ekyo nakyo nekibeeraawo. Kale kwegamba ebintu byo biwanvu kababuzeeko wamala babuzaako awo tutandikira awo. Of course bampite discredit the force nga bulijjo omwanjuzi w'olunaku omwana wange twandikira awo soko babuzeeko.
neyanza nnyo Eddie ababi baffe nyongero bala musaako mwebale kutulaba subscribing poza ni yakyogeranga waliwo yatugambanga subscription yali gondi juni yatamale juni nenga kana akawala akanyarwanda ke kabite ka goodbye gongo bagamba subscribe nenga tubabuuzaako sebo mu Luganda tetulinayo kikubo kiti ate ogenze ngolagirira abantu kwekike ne bagamba ku kikubo ku NPC sebo liba kubo ante lina gelidda baliranya office za Boira Uganda. Okay. Naffe mwetuli Eddie twesimye okukyazako interview bafumba bulungi tuliye tunyu musajja waawe ndwe mugagga mulungi alina omutima waliwo akuntwala ddi bamukaga luwe ne tutakola nga nange nyina ebintu yakwolosebo sajja kyanja ng'olinze kuli eyo amaneja wini omukulu enule omukulu Kalucha muleeta banjije kubeyo tachi mpulire ku tachi ekika hoteli nongi nze nkakubulidde nze ojja kuimbuza maaso nga tuvudde mu interview nkulage ku bifaananyi nze Morris Lule mubaka addako Bukomansi North Constituency 2026 ku kaadi eya National Unity Platform ndi musajja munnamawulire naye erinnya eddala erya Omuzambia Kalusha Bwalia, that's my commercial name oba tuyinza okuyita stage name naye nga songa bwezito bweziri tubalimbe tuli ku ground ye tutambula ground yafuuse ground ffe manyi vetting yaffe etandika nakuza omwezi 20 tandika 20 tambula waawo kinamba bakyali ku local government n'ebitundu ebirala so wetuli ffe tuli bagumiikiriza emirimu tukyagikolera ddala okuba nakyo kiyinza okuleetamuko okusoomooza kitya anti buli lwodira eyingisa kaadi kireeta challenge ojja kulaba nti mu kalulu kano NUP egenda okusinga okubeera ne ba independent naye nga bakize mutima mulungi oba mutima mukyamu byo bibiri byanjawulo guba mutima mubi kubanga bwoba weetaba mu kamyufu ng'omanye engeri gyekakolebwamu kitegeeza wali okakkiririzaamu kati ate bwe batakuwa kaadi nojja independent tosobola kunnyonnyola abantu mutima mulungi gwejjiddemu tontambuza kuntwala eyo ogwo nagwo mulamwa tukulatandika n'ekintu kya Francis Babu Francis Babu yabadde ku CBS abasajja kati n'okwekengera batya omuzindaalo walabe bye yabadde asibyeko naye mwe mbabuulire tozanyisa obudde mpozi yaliko minisita waki Francis Babu yaliko minisita yaliko mbaka wa parliament sokoleka enkebere wano zijukira yaliko minisita sebo yaliko minisita ate be bamu ku baali abasaale yaliko mbaka wa parliament y'omu ku baasooka okuvuga ennyonyi so musajja wa byafaayo nnyo kapiteeni si kyamagye ekitiibwa si kyamagye kyabwa nnyonyi kya nnyonyi by the way kankubuulire olimu lwentuukawo ekiseera ne mbuuza ti bano abantu bwe babeera mu bulamu bw'ensi eno babeerayo balowooza there is life after what they are omukulu Francis Babu yatandise okukolima okuva mutabani we lwe yafa kino kituzeeyo ku kintu kya Nadduli era naye mutabani we amala kufa naye ayogera tekigenda kukoma wano kituzeeyo ne ku Sudiru Paleria era naye tekyakomyawo bigambo byayogera ku Twitter wadde ye teyafuna mukisa kugenda mu mawulire byali bingi nga businessman nga ye mwana omu gwe yalina yekka kati nga ndowooza balabye kaafudde kuba ye yalina osikira emaali era gwe baali bateekayo ng'omusika w'emaali ndowooza nga balaba nti bwe bajjawo omusika w'emaali kati alwo emaali eba egenda kuddizibwa gavumenti kuba abo basajja bayivu atuuka nagamba nze ebyange mbirekedde gavumenti kati ate sinafunayo mukisa gwa muntu abanja gavumenti wano olaba kabaka yabanja tebannamusasula Francis Babu yabadde ku CBS eyo ndowooza ndaba studio ziringa eza CBS sinategeeza bunye naye yabadde ku radio station yemu n'akulima n'agamba eka waliwo abaana ababeereyo ku kiyongo oluusi tebafunye budde wuliriza bakwandisa ogera bingi yuzi naziika omwana wange bakwandisa ogera bingi naye mutuleke ate bwe mba
twagala okuba twogera amazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumbe wenaziiko wange kubanga kati webituuse byafa nfe oba nga nti sirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte ssente za uganda zonna kakati yayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente njagala kubuuza pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga okutukanga kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusula mujja tutwala ekireka mutukube kiki kyemugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka nekikoma nawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what never oyinza okuba naye sinategeera registration kwe yabadde naye yo CCBS oyo moderator si nsereko gwomanyi mulimu Lameka lwatulamu si Lameka moderator naye ensonga byebigambo kuba byeyayogeddwa mu video etali na audio nti yesaturating video wano Edwin nze njagala twandike n'ekibuuzo bannayuganda balaba Captain Francis Babu okumulaba bati okumulaba nga bwe bamulaba era ne badde eri ebbali ne bagamba babasajja nsi yaffe baginnyonnyodde okiraba abasajja batubbye buli muntu munene gwe balaba mu gavumenti bamuteekako ekyo abasajja batubbye naye kati Francis Babu essaawa n'owulira ebigambo byayogera naye agamba waliwo abantu abatutiisatiisa naye ate nga tewali tumanyi bulijjo bababu be batiisatiisa naye akulaga waliwo abantu abatutiisatiisa kati abo be baani ojjukira Kyagulanyi yakugamba abantu ababonyaabonya bannayuganda tebawera mitwalo egi tujja genda tulaba mpolampola nti mwattu ne be tulowooza nti bali bamu ku bo tebabeerangako nabo okitegeera Eddi abantu ekirungi ogenda ofuna connections ojja kufuna access okwogera n'abantu abanene Eddi abantu balina obulumi abantu bali mu gavumenti awo balina obulumi naye nga just bagamba ku lw'obulamu bwange kansirike wano mu nsi teri kintu kiruma muntu bakutunula mu ntaana ya mwana we sad story tewali kintu kiruma tulaba nti muzaddewo maamawo basobola okufa n'olumu era tosigala kyekimu naye ekintu kye bayita okutunula mu ntaana y'omwana we bwe bulumi obukyasinze era Babu kati yekyaye ebyo ebintu byayogera tolowooza nti obulumi bwazze ng'omwana we amaze kufa oba bwazze eggulo oba ebyokumutiisatiisa bizze luvannyuma lw'okufa kwa mwana we kino kituzaayo ku kiri omwana wa Nadduli bwe yafa Jakana abantu baasirika watu ne Nadduli teyayogera nnyo kiri awo agamba mwana agenze nange nzira awo njogere n'abalala ne basirika ne bagamba waayi njogere ki kakati Cedric bwe yafa endwadde yali awo etegerekeka yalwala omutima biki era Babu teyavaayo nnyo kukiteeka ku muntu yenna naye bwe yabadde atandika ebigambo bye yagambye omwana wange namuziika kitegeeza mu mutima gwe si mumativu n'omwana we engeri gye yafaamu Babu yes obulumi bwayogeza kikulaga si mumativu n'omwana we engeri gye yakola gye yafaamu ate alabika era yagezaako okukola okunoonyereza n'afunamu ebigambo ebijja okumutiisatiisa okumutta bw'owulira bw'aleeta statement ye edda kati kankubulire edda wano abantu abaatulugunyanga abantu abamalangako abantu emirembe bayogeranga Luswayiri bayogeranga n'ennimi z'engulu eyo ng'era bw'owulira omuntu ayogera Oluswayiri otya kuba n'ababbi baamanyanga nti lwe lulimi abasirikale lwe bakozesa nga tewali lulimi lulala essaawa eno ebintu byakyuka abakukwata boogera Lunyankole okimanyi n'Oluswayiri abaludumanya tebalumanyi by the way abasirikale bangi boogera Lunyankole kino nkikugamba okusinziira ku bantu be bakutteko ebigambo bye bakugamba
nti no official language eyandikozeseddwa mu magye bwe bakwata si gy'owulira. Kitegeeza abantu bagenda kubaako abantu be banyiigira. Kyekyatuuka ku bantu b'engulu eyo. Abantu b'engulu eyo edda nga be bakyalina obuyinza abantu baali babalinako ekifaananyi ekikyamu. Kyova olaba nga nkugamba tewali muntu asobola kuzimba dynasty ng'agisimbidde ku ssiga limu. N'obwakabaka bwa Buganda bano bwe bwali buluuzinga obuyinza Obote yali mu kujjukujju nti yeeyambisa Abaganda n'abasembeza nga yeefudde mikwano gyabwe naye nga ayagala bali mu Baganda bannaabwe olukwe. Omuntu gwe bagamba ali intelligent ye muntu alina capacity ekolagana n'abantu batayagala. Okitegeera? Yes, if you have the ability, the capacity to work with your enemies, then you qualify to be an intelligent man. Kati bano abasajja they are not even intelligent. Nti omuntu gwe batayagala bakikulaga nti tebakwagala. Tebakwekereza. Kati ate Museveni kyabadde abasinga bateekateeka. Nti Edi takwagala ne tekimugaana kukwata kawumbi n'akakuwa. Naye nga akimanyi olina wootasembera. Naye olw'okuba akuwadde kano kajja kukulowoozesa nti akwagala. Gw'omu ku bbo. Kyova olaba bangi bulijjo balowooza be bamu ku bbo. Not until eno transition process lwe yatandise ne balaba nga mwattu ate bo bagwa bbali. Kati lwe bategere nti bulijjo tetuli omu ku bbo batukozesa bukozesa. Kati we yafunye amaanyi agoogera. Kati olaba abasajja nga bakasiira eggwanga njagala kubulya nti wano mu Uganda waliwo abantu abali mu gavumenti nga balina sipiriti y'ensi yaabwe. Kayanja kyeyakugambye kitegedde nga balina sipiriti y'ensi yaabwe naye nga bw'ovaayo okwogera obulamu bulaba bw'obutadde ate siteeke naye ebigenda mu maaso tabiraba abiraba tebigenda bulungi naye ng'agamba wenviirayo okwogera obulamu bwange busigalawa n'asirika kyekiri kyotera okugamba kankiweemu akadde. Olwaleero Edi nze kankubuulire kino nze manyi ntera nnyo okwagala okukola projections. Omulembe gwa Museveni tegusobola kusukka ku ye. Gukoma ku ye. Baagala nnyo gusukkewo naye tegusobola generation ya Museveni tesobola kusukka ku ye. Weekomaawo. Kubanga bw'otunuulira abantu bonna olwaleero be twali badde tulowooza nti basobola okuvaayo ne boogera ku bintu ebitagenda mu maaso ebigenda obubi mu ggwanga nga basirise. Buli muntu ali waali Museveni ye yamuteekawo. Okiraba? Nti emyaka 4 gy'amaze mbuyinza emyaka 5 gye yamala mu ttale buli muntu waali omunene wano Museveni ye yamuteeka waali. Ye yamukola. Kigiye bulungi. Kati omuntu nga ye yakukola oba ne respect gyali kuba ye king maker. That's why mulimu bosanga agamba God of Father. God of Africa. Simanya God bichi. Kitegeeza singa Museveni anaavaawo bajja kuba ne authority that entitlement nga bagamba kakati ffe. Kati bagamba gwe kakati ffe. Kyova olaba ono omwana ajja kusanga resistance gy'atalabanga. Kyova olaba babigezaako bamukolere empire yiye amagye walabye SFC kati bagitongoza officially gye liri mu UPDF. Kati liriwo mu mateeka. Olaba baagala okufuna amagye agage, ayagala okufuna abaka ba parliament ababe, ayagala okufuna abapoliisi ababe, naye tajja kufuna bannayuganda babe. Ekibuuzo kya Francis Babu ng'abuuza Mwami Museveni obalangira obwavu nti gwe wajja na ssente mmeka? Anti kati concept ya Babu eri bweti ate ngera kyekituufu. Njagala okugumya abantu abali mu struggle. Bayinza okuba nga baavu naye ssente teziwangula lutalo. Obumu bwe buwangula. Libya nsi yalinga ggange ewola n'ensi z'abazungu. President waayo yali Gaddafi. Yali alina ssente zisobola okukola buli kintu naye baamuwangula. Ekyawanguza Gaddafi bannansi baagaana okwegatta ku Gaddafi ne bakola bosaidi yaabwe wakanya ate ebya Gaddafi. Singa bannansi baagamba nti tufa na Gaddafi yali badde akyaliwo. Omanye ensi gye bayita Cuba. Cuba erina obutakkanya ne America. America bwegamba okuba Cuba eyinza ogikubira ekinene nnyo eddakiika nga 10 kuba ntoneera. Naye Cuba yagamba America gwe oyagala okulumba Cuba olutalo okuggwa tewalina kuba mu Cuba mulamu n'ogwo. Ffenno ojja kumala kututta okole ki olyokowa naye wanaabaawo mu Cuba atambula
tojja kuluwangula. America negamba tosobola kutta abantu bamalawo yesonyiwa Cuba. Kakati Mwami Museveni bwe yalajja mbuyinza yalina emmundu 27 nga gavumenti gyalumba eyina zitanka eyina emmundu eyina intelligence eyina buli kintu yalina n'ennyonyi ng'eyina n'ennyonyi ennwanyi ezikola ki naye ng'ono omusajja alina emmundu 27 naye yajja n'awangula olutalo. Ekitegeeza ki ssente teziwangula lutalo, amaanyi gonna gabeera mu bantu. Kyova olaba Kyagulanyi afuuse actually wano mu Africa the most strategic opposition leaders in Africa currently. Kyagulanyi numbers number 2 he comes after Raila Odinga wa Kenya. Ate nga ne Odinga kyamusinga nti Odinga aluddewo olaba ono yakajja. Era nze ngenda netulira wano mu Uganda abantu b'opposition bawoza tuli bateeketeeke tulina experience tulina kino tulina kiri ejiwa kitatandikidde walala. Naye ate kankugambe n'ekyokubiri obukulembeze buno obulaba era nga bagamba nti it's a God calling. Abantu abasinga tebaagala kitegeera nti tayimu ya Katonda waaba agikuwadde ebejjirako bintu bingi. Kati nga sinatuka kunnyonnyola ku Kyagulanyi Babu, abantu abalinga Babu gye bali bangi mu gavumenti ya Mwami Museveni bangi. Era kyovula bagamba bwe tukyogerako mututiisatiisa okutiisatiisa yayogedde kukutta. Gwolowooza ebigambo by'omukyala Aida Nantaba nga alumiriza abattaffe Kaserubogo gwolowooza byandibadde byogerwa omukazi nga Aida Nantaba? Lwaki byayogeddwa? Anti kati kyekiri kyenkulaze abantu abalina obulumi bangi, naye obulumi obwo bugenda kusinga kujja, abantu bagenda kusinga kuvaayo ng'ono omwana nga taata waavuddeko. Abantu edi abawagira Museveni olwaleero si lwakuba nti bamwagala nnyo, ne boogenda mu poliisi ne boogenda mulimu abantu abawagira Museveni nga bagamba Museveni bw'avaako tetumanyi kiddako. Katumuwagira afiire wakiri mu ntebe tunaayiya, si lwakuba byakola birungi eri eggwanga but for their own benefits. Okitegeera kati bebo kyobulaba okusanga nakuba essasi oba okusanga nakutomera oba noofa takiinaamu ttabbu kubanga naye alwana ku survival. Muntu bona nti akulwanyisa okugoba ku mulimu gwo gwe famire ye eryewa oyo naawe olina mukwata ne Katonda n'akuyambako. Kati bano abasajja balwanirira survival ebyeggwanga babivaako. Nze ate omutima gungamba Babu yatesitinze nti ensi eno ebamaliramu na bwereere. Bwe kiba nti omwana we yafudde ne bamuziika lwakawumi kamu n'ekitundu nga sente ze zibuze ne badda mu kumusondera nga y'omu ku balwanira eggwanga n'abalabalamu ne byawulira ne byalaba yategedde kakati either nfa ng'omutima gwange gwenaazizaako kyempulira. Anti kyekiri Babu okuva lwe yatunula mu ntaana y'omwana we kati naye okufa takyakutya. Walaba ka video kalupaleri we ng'agenza awafiira mutabani we wamulaba bwe yali traumatized n'atuuka n'okuyingira emmotoka gy'atajjiddemu. Kati Babu twakale tunafuna bafunye mukisa naye ebigambo byayogera talina njawulo nakati na lupaleri. Babu omanyi edi osooka n'ozaala omwana wo n'akula omwana wo Katonda bw'amukuggyako otuuka n'ogamba kati ku bintu byenda by'omwana wange byatalabye nze ne bwe nfiira wano olaba okubuga omwana wange olaba kati Babu ali mu state eyo agamba kanveeyo nkole ki kanveeyo njogere kati ate kigenda kumuyamba. Anti kati bw'ovaayo n'oyogera oba omaze okweteekako protection kati gwe bakuba abiriga amasasi abiriga yafa mu nfa na guno gwake tategeerekeka kubanga yali munnaabwe nnyo naye bw'ovaayo n'oyogera mu lujjudde kati buli muntu okimanyi kati Babu buli muntu amutunuulira n'abadde ateekateeka omutuusaako obulabe kati atyamu naye luli badde basobola omutuusaako obulabe buli munagamba ye munnaabwe naye kati atandise okuvaayo kyekyagwa ku mugenzi olanya otandika n'ovaayo n'oyogera kati kitegeeza abantu ng'abo bangi kyovulaba bannankyukakyuka nze nyongera obbazzaamu amaanyi ne mbagamba munyenye kyebanyeenya kisiguukulukukika kati ate waliwo nyenye ekitundu nga tekyenyenya kati kitandise ogira kiti kiyuuya kitandise okulingiza ng'ogamba ate kisigulukukika wano era wano edi kankubuulire
okumanya nti enkyukakyuka ejja Uganda bukyebaawo tefunangako opposition leader ali strategic nga Kyagulanyi simanyi oba bamuwa magezi oba yazaalibwa bwatyo strategy zonna eziriwo kati ayina strategy ziri 3 gwe bagamba mbu talina kiddako ayina strategies ezimukuumidde waggulu ayina digital strategy yo baba tomufugira yeeyo eyo yagikwata obwengula bubwe n'akwata grassroots strategy grassroots mobilization edda fwe twakulira ng'abantu b'ebyobufuzi mu disitulikiti yaffe tubamanyi eri waliyo Sembajja eri waliyo Gundi nga balinga bana ku FDC mu mubene munonze bakanda gabali aba FDC basatu era nga DP n'akalabo omu era nga akaseera k'okulonda bwe katuuka mu abantu ba bulijjo ogwammwe gwa kulonda ne kiggwa nkugambe fwe tukulidde ng'omanye oyo we FDC n'oli we FDC nga kikomaawo kankwaya ne sinaali ey'okubiri kisa kya Mukama oyo amaanyi okugafuna abantu balakabeerabidde kalukaluuka 2016 kisa kya Mukama yakuba Besigye ejjinja kulaale emaddu mu Gomba wali okuva olwo ne kati taddanga mabega nafuka ow'amaanyi njagala nsinzire wano mbabuuzi mwe muyinza okubeera mulaale ne wabaawo akasukira ejjinja Kyagulanyi ne batamulya tekisoboka anti beetenda nnyo bagamba ku gulawundi tuli bulungi baakola ekintu ekyo kankugambe waliwo nze bemanyi abaasuumukisibwa ng'ekyabasuumusa kukola fujjo ku Besigye era nga bali bulungi waliwo ne yali akaabajuze yali akaaba NRM Gombe eyo yali ayambadde galwini nga maaso gange mafu naye yavuma Besigye Museveni n'amumanya n'amwebaza mumbuulireyo omuntu gwe mumanyi ng'asobola okugenda mulaale Bobi Wine waali n'akwata ejjinja n'ali mu kasukira n'avaawo takisoboka ne bwajja ng'alina emmundu taliiyo ne bwajja ng'alina emmundu oba owedde kitegeeza kyobadde ogamba ku strategies ze kati abantu wansi bamanyi kye baagala grassroots mobilization nti wali yali agikoze ekibiina wano ekyalinga ekigezaako yali ndowooza DP yali DP FDC bwe yajja yali centered mu bifo bimu nti abantu eno wansi baayayaaniranga enkyukakyuka naye nga lwakwagala essaawa eno nupu gye bagamba nti talina structures nupu erina obukulembeze erina abantu nti wane Mubende bwe mba njagala okwogera ku nsonga ya nupu nyina omuntu gwe njituusizaako of course temusobola katuweera abantu mukaaga we munyumiza kati kuli mu banupu nga babiri nyina bwe njituusiza kati eyo Kyagulanyi kye yakola yaddira buli muntu n'amubuusa nti ne bw'osanga omusajja akuba amatafaali ge asobola okukola analysis ku byobufuzi by'eggwanga ate nakubulira nga tebituufu okitegeera buli muntu kati agoberera ebyobufuzi buli muntu kati munnamawulire by the way kati yeeyo digital yagikwata kati n'agenda eno ku grassroots n'afuna abantu bawansi ti abantu babulijjo be bamanyi ebyobufuzi n'oliwuli atambula ne bw'omuyita n'omugamba ebyobufuzi abikusensuulira okuva wansi tekyalinga wedda edda ngera ffe tumanyi nti famire eri yabyabufuzi nga gulinga na mulimu okimanyi kati ate famire ya Ibulayimu n'eya Gundi okimanyi olina wosanga abavubuka n'obagwira n'obagamba ani mwogezi w'NRM tebamumanyi naye bagwira obagamba ani mwogezi wa nupu bajja kugambirawo Jowero akati ate bamanyi nnyo mufumbiro naye mwogezi ye bamulabidde nnyo mu kwogera wadde oliye mukama we kati n'otuuka n'ogamba ani akulira oludda abayirawo kankusese ne mawulire ogwira omu n'omugamba ani akulira oludda oluvuganya mu NRM agamba oba yaani akulira oludda oluvuganya ogamba se nnyonyi tinedda owa NRM ayinza okugamba NRM teyina omanyi lwaki ekyo abantu kati bamanyi nnyo sayidi gye bategeera bagoberera eyo ng'omuntu w'omusanga n'omugamba ni kooki wa KCC nga tamumanyi ng'owa Chelsea amumanyi kyekimuwa emirembe kati olese ekyokulabira abantu bagoberera ekyo kye basinga okutegeera kye basinga okwagala nkugambye gwe genda atulaba gwe kankugambe nkuwadde test genda ku kkubo ogwire omuntu omugambe ani akulira oludda ani lopu wa NRM mubuuze secretary general wa NRM yaani nze nange simumanyi SG wa NRM mayi lwaki simumanyi lwaki mukikwabe bwenti biconfusinga agira mu kapasito kati dombo omulaba ayinza okwogera n'ogamba ye Gundi baba bayita baani bano bapate baani abaani omwogezi w'ekibiina ekyo omwogezi kireke kati nga bwe tulaba Gundi ono
kale era kituufu ye Secretary General Rubongoya no dombo oyinza Secretary General wa party naye nga ate si yeye si yeye kakati gwerengera Rogers Mulindo omuntu ombuuza who is Rogers Mulindo nawe nali omuntu nga bataddeko NBS Eagle nga balaba Rogers Mulindo oli nabuuza ekisajja baba kireetera ki takimanyi nti ne mu party ayina waago so kati kyezo strategy ebbiri eya digital neya grassroots mobilization then nagattako ne international outreach abadde Canada yakubye omusajja international outreach kakati gwe njagala ombuulireyo edio wadde ogoberera munnabyabufuzi ki opposition leader ki abaddewo ng'alina strategy ezo nga kale ng'ali strategic nga bulaba Kyagulanyi gwe bagamba nti talina kiddako era Kyagulanyi awadde okusoomooza okw'amaanyi eri abantu abeeyita ab'amaanyi mu byobufuzi abateeketeeke omanyi bwe baba bakyakusuza osobola okulaba enju wano tebakubawo plasita naye bw'ozimba eyiyo n'ogisulamu nga teriiko madirisa nga wateekamu bibokisi tebatandika okunnyonnyola naawe ojiri owulira nti mwattu olina nenyanga wa bwerere akatuli kali obutakazibikira nti olaba nze ekinene kati Mpuuga atugamba ow'ekitiibwa Mpuuga honorable agamba ye yateekateeka NUP yateekateeka Kyagulanyi ayina statement gye yakoze eggulo yazimba ekibiina ayina statement gye yakoze eggulo nga balonkinga nga baaniriza Mbwatekamu yagambye mwegendereza abakulembeze be mulonda naye mwembi nga eyabadde alonkinga ne gwe balonkinga mwembi leka mbasese buli kisanja babeera mu kibiina kirala kati ani mwesigwa kwabo kati Kakembo yasookera mu DP simanyi oba yakulemberako ng'ali ku kadi ya DP najja mu Nuupu n'akulembera avudde mu Nuupu ali mu DF agamba abantu be basalawo bwe baba abantu be basalawo lwaki tebakuwa ku DP oba ali mukulembeze mulungi era bagenda salawo agenda kukiraba kati ku DF koze okule bagenda kola ki bagenda salawo nze jasi natulidde Kakembo ne manya nti Kyagulanyi yali mugezi anti tabanukulanga abo bonna bamwogeredde omanyi nange nyine enkola ku radio awo abeerawo nnyo abaana ba intani nze ndwawo no bamanya amanya not because nti neepanka tuli ku mission za njawulo yazze kuyigira ku nze bw'aba taze kuŋŋamba kyagala kunjigirako then kitegeeza siri wathe mu maaso ge kunjigirako abire ne bamanyi era ogenda dakika bbiri nga omwana jaga bangambye omwana wantani yangaye bannaye olako oli muzibu oli mukane mugaye yajjako ewange ne mugoba kati ate bwajja ewange lwamanya musajja ayagaliza anjigiriza kino kakati ne Kyagulanyi ayagala nnyo omuntu osooka oweeteeke waali olyoka omutegeere ekkalaze kati Mpuuga tojja kuba pulezidenti kati ogenda kumanya Bobi owaddala Mpuuga naye n'abujjako ajje yagambye akyogedde leero ku NBS kumakya agambye nti bwe ekibiina kyabwe si kibiina kya Niigiina kibiina kya byabufuzi bwe bavaayo ne bamugamba nti tukulonze teyalina gaana yalina kgenda n'ekyo nalabyeko abajjeyo empapula bali babiri mbwate kamwanze gwe nakalaba waliwo abajjeyo empapula kuba pulezidenti lwakuba tebanatubuulira baani mu kibiina kya DF abajjeyo empapula abaagala obwa pulezidenti bali babiri naye sinaba kumanya benkyanoonyereza omanyi Mukaaku politics wa Uganda alina kala ze twamanyiira era nga bw'ogamba ekifaananyi Museveni asinkanya abakulira oluvuganya olusooka gwa Maukwali Mukaaku kwali Mabike kwali Kasibante Moses kwali ng'abantu kati twakimanyira nga sennomowe ali kati bo banoonya survival amayedi bw'otegeera amawulire bw'otegeera amaanyi g'amawulire obeera omaze kakati mu nsi muno ekintu ebimu ku bintu gavumenti ze bisinga okutya ye media kati abo abamawulire ba Mukaaku ba Mabike ba Kasibante bammawo bo baabala ekintu kimu nti olina kwekuumira mu mawulire naye ne bwegekuumiramu oyogedde ki kati bannayuganda babola si kikulu gw'osobola okwogera okimanyi bannayuganda kati gutoboogeddeeko wano okimanyi bannayuganda baatwalanga nnyo lw'omushano oyo serious nonta ati lwe yatandika okucontradictinga bwe kituuka ku Besigye ng'adefendinga bwe kituuka ku Bobi Wine ng'amukuba n'ekirungi ng'akikuba nenga kozi oli weerukunjiri noono weerukunjiri mutima neŋŋamba ekyo fine tu oli observer omanyi political observer toba na side oba omonitalinga buli party oba omonitalinga buli leader oba oli olina political side yo mu byobufuzi netugaa kati gwe oli FDC tukutadde ebbali olowooza lw'omukyana bakyamukootinga nti yagambye kino
era bwe wetegereze ne TV ezikyaza bino mbutuogeddeko n'abamu abakugumbya ebyobufuzi balwawo munoonya yafuuka diikuula mu byobufuzi kakati ate bw'otuuka ku levo ya diikuula oba neddayire meemu tomanyi obwa diikuula Museveni anakwagalirayo bagenda kukusuula kasita fandi zigulu manya ate tokyasobola anti n'amafuta agajja ku NBS balomita togalina abasajja bavuwala bubi ekigambo babu kye yayogedde nti tumanyi n'akawunti sente gye bazitereka mu nsi z'ebweru simanyi oba yakyogedde it was a slip of tongue oba yabadde akyogera deep down from his heart kubanga kankugambe bannayuganda fine bakimanyi nti sente wano bazibba ne bazitereka mu mawanga eyo ne kalusha bw'oyogera ekintu kati ku haati awo ne bwoba toli manager tukitwala serious oli waawo nti kati obudde buno ne bwe tufuna mukwano gwange Sama Uganda ono bloga wa Noop Sama Yugi ne bw'ayogera ekigambo ng'ali ne joking we bamukuutinga walabye akatrendinze nga bagamba mbu Waiswa Mufumbiro yayogeredde bubyo mbu yagambye Nuupu bwekwata obuyinza egenda kujjawo Bwakabaka omanyi abakola propaganda beerabirayo bwe baba batandika beerabira kye bayita omulandira bw'oba li wakola propaganda jangu n'omulandira ogwo Mwami Kaira yatunyumirizaako mbu nga gavumenti ya Mwami Museveni eno yakajja yaliyo teyali ya Mwami Museveni sijjukira naye waleka kuba n'abatula awalinza oba wajjukira babagambanga nti emirandira gy'emmwanyi bagigula bbeeyi nga kikwetaagisa osigula emmwanyi ofune omuki omulandira ng'era obeera nesse naasimba endala kansooke ndi ezaaki ez'omulandira kati bwe baamala ogikuulayo ne bagambanga nti akatale kaliwa nti naffe baabitugambye naffe kumbe basetingawo ki propaganda bantu bave ku mmwanyi kakati nabana abali mu kuleeta propaganda kati tetukyasobola anti kati edi politics ne propaganda tebyawukana bibeera byonna wano wabaddewo propaganda akozesebwa ku baganda baffe Abanyarwanda nga babagamba abo abasajja bwe mubalonda bagenda kubagoba muddeyo kati Abanyarwanda abakazi batu ne basajja batu nga bali mu nsi banyigirizibwa naye nga ebigenda mu maaso tebasobola kubyogerako wadde okuyimusa eddoboozi nga bagamba waayi sajja ono waaviirako batuzzaayo tuddewa naye nga ate constitution yakirambika bulungi nti Abanyarwanda it is one of the indigenous tribes ze tulina mu Uganda of course tubalinamu kati n'abaana abalala batuzadde nti nga boolaba Abaganda Abarundi Abanyarwanda Abanyankole Abanyarwanda n'eggwanga ku Uganda naye abantu bo tebakimanyi abantu bo tebakola ki tebakimanyi kyovula bw'ogenda okugaa nti ngenza okwewandiisa eggwanga lyange ndi Munyarwanda bw'osanga abatamanyi ku byakuwandiisa nga baga nti ffe tetuwandiika Abanyarwanda so nga oyo Munnarwanda Munnayuganda kati abantu twatandise okubannyonnyola nti oli Munyarwanda naye oli Munnayuganda toyina najo tribe yo oli Munyarwanda nga nange bwe ndi Omuganda nawo yes because bw'ogenda mu indigenous tribes oba ziri like 60 something Abanyarwanda mwebali eno za 62 Abanyarwanda mwebali eziri gazetted abamanyiddwa mu ssemateeka wa 1995 kati eyo gospel ne tugitambuza Abanyarwanda nabo ne batandika okufuna obuvumu obwo kyovula bogenda Nuupu gye opposition gyetaabeeranga nga kati gyeri kati okwagala confusing Abaganda baagala okuteerawo embeera nti oyo omusajja bagezaako okubaganya Kyagulanyi n'Obwakabaka bafune propaganda agamba nti oyo omusajja wakwatira obuyinza Abaganda ayinza obbajjawo kyovula bafuba nnyo okulaba nga bakuubaganya Kyagulanyi n'Obwakabaka naye ng'ate Kyagulanyi yalinga alimanya nti alijjambya obufuzi ye ne yeeyita omubanda wa Kabaka kati ate omubanda wa Kabaka agenda kubwejjako ng'afuuse kati osanga Nzayire nga yagamba nti ate omubanda wa Kabaka ajja kugoba Obwakabaka naye ng'alowooza Abaganda bayogereramu baaweewe civilization yatandikira wano buli kintu kyolaba wano byatandikira n'akalulu k'ebox Museveni tewamuwulidde we yadasinkanya abataka ng'agamba mbu si kirungi kwewasanga muli ba Luganda mwankole wawasanga mukazi wo taatawo nga yamusookako kati atusomesa n'alaba ente gye ziraze kati ffe bakisomesa civilization yatandikira n'akalulu ke tukuba akabox kati wano mu Uganda kemulabako okulonda katandikira mu Buganda bwe baali balonda baminisita bayita olukiiko lwa Buganda be batandikawo akalulu k'ebox nga Uganda tennaba kulonda akalulu ka box okitegeera ebintu byonna kati bw'oba oyagala okukola propaganda wano mu Buganda olina kubeera very careful era kuba munnange Kabaka ono muntu mulamu ngera woga nti Abakabaka
neba ne Kabaka muntu mulamu obusungu bwa gavumenti eno byekoze abantu be naye ng'omuntu abuyina mulabire mu kugaana emmotoka mulabire ku bintu bya Museveni mbwasinkanya abataka mulabire ku speech yakoze ku matikira ge edi nja kutereza musibusungu Kabaka ogaana emmotoka si busungu ekyo kintu kiri kya nnono kiri customary kya nnono Ssaabasajja tasasulwa kyovula bano omusaala gye babawe miliyoni 6 yetazifuna Kabaka tafuna musaala ffe tukolerera Kabaka waffe ate bwe tumuwa asiima busiimi ne tumuwa era busobola omutwalira ekintu era bwakikkiriza tugamba beene yakoze eki yasiimye kati gwe tosobola kuva eri n'ogamba nti ngenda kumugulira emmotoka ngenda kukola ki oyina kukireetera mu ngeri ya buwangwa Ssaabasajja n'asiima oba n'atasiima kubanga n'eddembe litasiima anti yennyini bintu kati ate gwe omuweko bibye ffe tulina okukolerera ani Kabaka waffe so just singa Kabaka akwata kati yakoze speech mu matikira n'agamba yatukubiriza okwewala bannabyabufuzi abanakigwanyizi abagenda otuwa obusente obunyeebwa kati statement eyo yaligikoze atya nga yakwata emmotoka kubanga abantu balitandikiddewo awo gwe nga bakwata emmotoka gwe okitegeera naye yola okuba nti mukulembeze wannono kyakola akimanyi ayina authority ekugamba tokkiriza agenda kuwa kanyeebwa kubanga naye talina kyakkiriza akulaga nti osobola okwekolerera tusabe policies zigenda kukola kizigenda kutuyamba kukola bulungi nabadde erinnya nyina keneza kubulya ku ADF kibiina kya Mpuuga bagiyita DF si ADF abantu bebe bagiyita ADF tewalaba nga bagironkinga simanyi bakyayali nsobe kyali kituufu Mpuuga olupimo kati lwaliko lw'amaanyi kubanga bw'aba yazimba NUP n'azimba Kyagulanyi NUP neefuuka vibrant nga bweri olwaleero kitegeeza ADF egenda kubuuminga okusinga NUP kubanga amaanyi n'omusingi NUP kweri kati ate eyabikola kati ayina ekikye kitegeeza ate bw'oba okola ekikye oba n'omutima gutya kitegeeza agenda kukola ADF erina okubeera vibrant okusinga NUP bagita DF nze njagala giyita ADF ayagala erina okukola ki okubeera vibrant okusinga kati tuyina practical measurement si bya bigambo oyina experience muteeketeeke simanyi ekibiina tekirima lumonde kibiina si kyaniigeena kakati singa ADF ekulema okusaza olulayini nerema n'okusinga ekibiina kya Sitesha Mayanja oba PFF kuba biri mu myaka gye gimu singa n'abo bennyini be mutandise bakulema okubiitinga onaaba okyatugamba ki Kyagulanyi abatafunye authority egamba nti ye yakuwa amaanyi ng'akuwadde obwa leader of opposition akuwadde obwa vice president wano mu Buganda kati tujja kumaliriza tukkiriza nti either go wateekateeka Kyagulanyi oba ye yakuteekateeka osobola okuyiga eggaali emyaka 10 emabega nenjiyiga emyaka 3 emabega nenkusinga okuvuga eggaali ekyo kisoboka eba confident omuntu abantu abamu balina babitwala ne ku mirimo gyabwe gye babeera oli olw'okuba wangaalidde ku mulimu ng'alowooza amanyi nnyo okusinga Edi eyakajjawo naye nga Edi eyakajjawo ate asobola okuba n'obumanyirivu okusinga gwe amazeewo emyaka 3 kati Mpuuga ekyokuba nti wasooka Kyagulanyi mu byobufuzi tekijja kutegeeza nti gwe wamuteekateeka era ffe tutunulidde ADF nakuba nnyo giyita ADF ntunulidde ADF n'amaaso gange aga singa erema okuggyawo NUP Kasajja gojja kuba oswadde ow'ekitiibwa ojja kuba otuwemudde Mpuuga ndowooza Mpuuga ebintu byamutabukako omusajja wattu tamanyiddako ebibiina by'ebyobufuzi Edi bw'obitunuulira olaba ebibiina by'ebyobufuzi kati Mpuuga bateekawo abantu okuggyayo empapula zaabwe naye ekikulaga nti Mpuuga munafu n'abantu be twali tulowooza nti bamukkiririzaamu tebaagenda naye okitegeera ba Joyce baagala wali eyo Nannyondo Veronica bangi betwali tulaba naye bwe yateekawo okuggyayo empapula ze teri azinonye
Kyagulanyi bwe yajja n'alonchinga NUP abava mu FDC abava mu DP bakulosingirawo tebalinda nti katulinde bakulosingirawo kubanga bambala nti wano wali ki kati wano we wali ekkubo kakati Mpuuga singa abadde w'amaanyi nga bw'alowooza tebalize eno kusooka gezesa okitegeera baalisalidde waawo ne bagaa nti kati tuli wano ne basikiriza n'abalala naye just okuba nti bakyali eno balinze balaba bafuna kade batebafuna kigwe nga gwe kikumala okuteeka ku lupimo nti abantu bano bakulaba toyina luki n'abantu lwaki bakopa Kazibe Bashir Mbaziira ye yamanya nti alidde myungu buteesokoola n'aguziba kuba nyina n'ekintu ekirowoozo kye nnyina nze ndowooza era singa mbadde pate president abo abantu bonna naali baddiza kaadi Kazibe Bashir n'omuwa Kazibe Bashir waliwo bano abaakomawo eno betwali tulaba nti betumanyi nti bali eri bano basenyo naye baakomawo eno Sewanyana baakomawo eno kaadi mwatunzi baddiza ate ngera nze sijja kwewuunya ng'azibawadde because nakugambye nti an intelligent man ye muntu alina ability ekolagana n'abantu bamanyi nti tebamwagala kubanga bw'oba tosobola kukolagana n'abantu bwe batyo tosobola kati Mpuuga ebibalo bye byonna biba bikoze eki biba bifudde okimanyi nti ebibiina by'ebyobufuzi byonna ebiri ku opposition emirimu gyabwe giyimiridde lwa nuupu bali awo balinze omusajja agabadde kaadi tufune abantu naye ng'ate abo bagamba be b'amaanyi abalinze ebigweno bagamba be baki be b'amaanyi be bategeera ennyo balinze pate esalewo wali PFF balinze pate ekole ki kyovula wanze nsaba nnyo abugundi abaddize kaadi bannamawulire nze ndi munnamawulire naye Edi nze nyina endowooza yange ku bannamawulire abakolera media houses ezirina akakwate ne NRM katunulira bonna abagenze mu kamyufu abavudde ku mawulire ku NTV NBS bonna baagudde gye baalaze tunulira bannamawulire okuggyako abavudde ku mu companies ezitalina kakwate ku NRM abaayitamu be bakoze obulungi ne Nandutu yajja independent ne bamuwa minisita awo ne baagala omutomezaawo era kyova olaba ebintu by'amabaati byamukwata serious nnyo byamuyoola kubanga ali mu kasipiriti akatali kaabwe Joel Ssenyonyi omulaba yetunuulira bonna abaayitako eyo mu companies wali baabo ba Bashiri kubanga ezo company Edi kyenzimanyiiko gwe buuza abaliyo ke basensinga nti olimu akantu akatali kaabwe tobeerawo kati gwe bwolaba ng'omuntu abaddewo ebbanga lyonna oyo era nze sijja kwewuunya nnyo nga waliwo abantu abatafunye kaadi olwa history oyo tafubi okitegeera kubanga jjukira ku luno president yakugamba luli tetwalina budde weekenneenya kati weebuli ne tuyola bakagabo Bashiri baani naye kati obudde weebuli kati kubanga anaafuna kaadi yamutegeera ku ntandikwa ya kati nze weebukoma Nsimbi North bwe mba nsobola okukola analysis yange netunulira abantu abavudde mu media houses ezirina akakwate ku NRM wadde nga babadde nga batugamba nti opposition naye nga boogera gye bali kubanga waliwo abaana abaagobwa nyina omwana gwe nasanke yagobwa ku Bukedde just kugenda kulaala ya NUP simu nabyabufuzi takoze eki ne just kugendayo ne bamutegera nti yali tayagala yagenda okudda ng'ebigalo bye baabijjeemu mu buno obuntu obuggula enzigi genda naye gwe tubuuza noga nti nze ndi opposition naye nosigala ng'okyakolawo nomala nojja eno ofune kaadi era nze amuwared ku mikwano gyange ab'amawulire abakola mu media houses ezikwanagana n'NRM nga baagala kaadi bajja kifeesinga amuwared sigamba nti tebajja zifuna tugenda ku nsonga ya gundi y'omukyala Namyalo South Africa katono bamuli Namyalo alowooza ali kimu eno aliyo Namyalo nga bw'omulaba si muzeeyi kati Namyalo obuzibu bw'alina ali kwalaali
okitegeera aliko alaali kati yalowooza ayina mentality mu ye nti tulina kukola bintu biteeka muzeeyi ku ground namyalo kati ate bakoleramu bo bagamba ffe tukola byaffe ground tujja gikaka okitegedde ground tujja gifuna mu buli mbeera kati bayawukanira awo era namyalo ayina resistance y'amaanyi mu bantu bakoleramu okusinga ground nti ye omutima gumugamba bwajje mubende ne bamugamba eddwaliro biki ayagala ddeyo atuuse message eyo naye nga bagituusamu bagamba naffe tukimanyi naye yo si ensonga zaffe ate endala nnyo kati kyenagamba nti kati Kyagulanyi yasetinga peesi ebyobufuzi bya Uganda kwe bitambulira baba olaba Kenya Odinga kyakola Odinga tali mu gavumenti naye ayogera ebintu bingi nnyo gavumenti n'ebikola ngetidde bwe tugaana awo wali tutawaanya kati Kyagulanyi yasetinga peesi gwe njagala ombuulire ddiro wali olabye ng'ebyobufuzi bya Uganda bitambulira ebweru naye kati Kyagulanyi yamanya nti ensi kati we yatuuka bwe yamala okukwata digito n'amanya nti kati democracy tusobola okufuna attention eya international level ebyobufuzi n'abifulumya ebweru kati nabo batandise okufuluma era olaba no ecological party Nsereko naye kati yatandise okufuna simanya ecological party mu diaspora nalabye n'ab'Olusaniya kati ab'Olusaniya kati ab'Olusaniya ekibiina kyabwe si kya byabufuzi kuba tekiri registered si basiru osobola okulonkinga ekibiina nga tekiri registered bakimanyi but message yaabwe yali nti ebibiina by'ebyobufuzi byonna bemulaba bimerukawo pulaani kulya ye message gye baali basindika ebibiina by'ebyobufuzi byomulaba bebitandikawo pulaani kulya kubanga ekibiina tekiri registered tekiriiwo naye baaki bakiteekawo baali basindika mezi nti ebibiina byonna bimulaba bebitandikawo pulaani ki kulya kati gwe Munnayuganda bw'oba olina obwongo osobola okukola ki osobola okukitegeera kati ku nsonga ya namyalo bw'alaba Kyagulanyi ng'agenda ebweru ye alina okukkiriza nti abantu bano tusobola okwogera nabo era bwe yabadde agenda yagenze ne ssente empitirivu ng'asisinkana abantu nti munaaye ffe ekizibu kino era yagabye ssente nnyingi naye waliyo abaana abo abayayaanira enkyukakyuka era bwe yabaguddemu wabalabi yasisinkanya abantu bangi abamu bamwaniriza naye nga abamu kumwaniriza bakimanya alina ssente n'asangayo balinga bo bagamba ffe tetwagala ssente twagala nkyukakyuka era namyalo bw'otuula naye asobola okugamba nti muzeeyi toyina bantu nakigamba Museveni asobola okimugamba naye kikulemeseza abantu ye ensonga eno neeno naye ng'ate ensonga zamugamba Museveni aziraba nene takyalina kyazikolera takyalina kati maanyi ago kyova olaba basobola okulwana ne bakugjawo ng'ate olowooza nze muzeeyi mbadde mugamba ensonga zange kiringa bw'onadda eka Edi ng'okimanya akaana kayonoonye mu ntebe omugenyi najja n'akusanga kulondaga yine Edi ewakaawo mazima ngenzeyo nezanga akaana kayonoonye mu ntebe naye nga wabiresseeyo omuddamu otya nga wayi mukazi simanyi mbadde siriyo okubagana kati kyekiri ku namyalo nti agenda naga muzeeyi abantu bo kino nti naye nga abantu bayogerako abamanyi kuba buli ali waali ye yamuteekawo buli akola kyakola akimanyi kati namyalo bwe buzibu bwe yasanze tewali muntu Edi ali bweru wa Uganda okuleka nange kanjogeremu nga pulezidenti waffe okuleka nga musiru tewali muntu ali exposed abaddeko bweru asobola kuwagira gavumenti eri kuno taliiwo either nga mubbi ng'atabba kuno oba nga musiru ebyo ebintu ebi kubanga omubbi yabeera awagira for security purposes nyina omusajja wano gwe nabadde njogera naye ayagala naye kankikomye awo nabadde njogera nemuganda naye kakati mmwe ki ekibawagiza gabe naga muganda wange ne bukyenkya ne ngamba nti kati ndiwo opposition eddembe lyange liyinza okunzigwerako awo ekimpa eddembe lyange kati essaawa eno nyina kubanga mpagira gavumenti nga naye alaba teyaliwagidde naye obulamu bw'okusigala ng'akyalina kalembereza alina kuwagirani mulimu abantu abakola diiruzi zaabwe wano Edi empitirivu naye ng'ekigiyisaawo kyoyo Edi nti nga bwe bukyenkya noyogera ekikuli ku mutima bajja kuzibikirawo awo oboneebone noga waayi kati kyobalaba osanga abagagga nga gwe bw'oba weeniale mu weesimbyewo n'ogenda yajja kuwaayo akakadde
ono wa Nuupu agende yamuwe akamu ekitundu kati goberaawo ng'olowooza ate nno waffe akugamba naye nkuwadde tondabisa kagugamba oyo dolo waffe nowe nale mwagamba waffe kati abagagga bo bati babalancing ebintu byabwe tewali mugagga musiru era abagagga babirabira ddala ebintu biri mu Uganda tebitambula bulungi naye olw'enzo nga teri afuna ssente nga musiru bamanya okukuuma ssente zange nyina kukola ki kati nyina kupretendinga n'ensirika era nze neegendereza nnyo omugagga Fugge avaayo n'atandika okwasamya akamwake bw'ati kisoboka naye kizibu. Nina ekintu kye neebuuza mwe bannamyalo n'obwannamyalo bwammwe ddi lwe muyiga ekisooka Mwami Museveni waba agoba bano abantu abalinga bannamyalo tabawandiikira bbaluwa tabajjaako mmotoka tabajjaako security abajjaako access ya ssente n'otuuka nga we wali ogenda okulya bakugamba tokeniyo yaweddeko n'ogenda wobadde onywa amafuta bulijjo ne bagamba kadiyo eri disconnected n'otandika okutuuka naba security nga bakugamba omusala guweddeko tusasule kakati ekiba kiddako kuddoka wa muzeeyi kati muzeeyi nga tokyamufuna kusaasira ekigambo Museveni kye yamugambira e Masaka nti gwe agoli mugagga tojja yali akimanyi wagenda n'omusaba ekyuma ekikola ebizigo n'akikuwa akuwadde emmotoka akuwadde n'omukuumi kati nekikyo manja kakati kiriya meseji y'abantu bannamyalo bayigamu butayiga bannamyalo ne bannaabwe and I don't know nze Katonda nyina kye ŋŋamba abakyali bange nze Katonda buli levo gyantuusaako mbeera n'omutima ogukakkana kubanga sirina kye ŋŋenda genda nakyo kalusha byonna mbireka ku nsi nze kati sirwembeeraawo mbuka kati kangule ettaka kati kangule emmotoka kati motoka gireka ku nsi ttaka olireka ku nsi lwana nnyo omwana wo bw'aba tagenda kubonaabona nga waliwo kyojja osobola omugamba nti do that taata yatuwadde kino lwana nnyo Katonda bwakuwa ekibisigadde bikwase Katonda naye kati bano bannamyalo balina kye bakola ekyobujega talina appointment letter kitegeeza tebagenda muwa tagenda teka resignation letter kati ate nadda mu ggwanga okulowooza nti ayinako paati gy'aluulinga namulabye ng'abuuza mbugolowooza Museveni ne bwavaako Bobi Wine najja olowooza bugenda kukya ku makyobere mugagga namyalo jasirwa kuba nti mwe muli bakufu temwemanyi ddayo mu byafaayo osome bannayuganda abagenda okukola obudde lwaki si Kenya lwaki si Rwanda gulowooza lwaki bagenda gwe kankubuuze bw'oba olimu tugamba mbukale tebagenda gaggawola nange nzikanya Kyagulanyi tagenda kuleeta ssente wange naye gwe bw'owulira ebiga bya Francis Babu byawukanira wane bannayuganda kibalowooza omuntu akugambye twalwana ffenna gwe omugambye nja kutta era akugaye oli mwavu nedda namyalo n'obwannamyalo byo ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka byayogera oba gwali gwa 2019 nga bamalako omwaka tiwaliwo akazinga akeetooloddwa abaavu naye nga akazinga ko kagagga akazinga ko kagagga kati amazzi ageetooloddewo awo wonna wonna be bantu abaavu oyagala kutulowoozesa nti nnyini nsi naye ayagala kujja mu byabufuzi manyi kati nti bwe tutaakeera ku makya kutuula tumanye nze nyina abeenalembe ennyumya nabo ng'akugamba amazima nagamba edi waliwo ebitatambula bulungi naye tetulina kyabikolera kuba President Museveni yakulembera ate ye mukama waffe tulina kukiwa buwi budde Katonda bw'ali yagala kasita mulitandika Katonda bw'ali yagala either kutta muntu oba kuzikiriza nsi Katonda tagenda kugaba mukisa nga akakamukake Katonda omukisa aguteeka wali Katonda alinga lujegere bw'olutonyeza oyiro nga lutambula bulungi kyokka ate bw'otaluteekako eggaali etambula naye eba ekaluba kati Uganda ekaluba not because nti tetulina lujegere weeruli teruli kuka oyiro nti buli kintu ekyandibadde kigonda kikaluba ebigambo omanyi abantu tebalina kye bataatunuulidde bayinkambe nti akugwa abangi it was a plan Museveni ebigambo byayogera mu ziseeke mbikimbu yagambye ku luno tatira muntu it's a plan gwe lwaki oŋŋamba nti ayanguye ku tribunal nga mu election yabadde asobola oteekawo embeera President Kigoma yali akulembedde eggwanga
mukaluka primary nga kakibiina kye ng'emmundu zisinga abalonzi nga abantu balina mu kwekuba n'okwetta ne betta bayokyeza amamotoka bassa abantu kati ate gongamba olinze tribunal ku tribunal n'abantu kyekyandibadde kisinga okutaasa kikyentegeeza mu kino Namyalo ye kati waali President Museveni kati yamugobye dda ekigenda omugobya Museveni alina ebintu byatayagala tayagala nnyo kwesiba ku bantu yagoba ogezaako okwesiba ku bantu tobawuwe kati yaba ayagala genda omanyi abantu tebaagala kukijjukira kino Nabbanja oyo yaliko omugenyi omukulu ku mikolo egisinga kati wakyali amuyita mwabatula banjagala mumbulye mwasembadde okulaba Nabbanja ku mikolo kyekibuuzo nkibuuza nnyo buli bembeera wano mumulooza takyali prime minister w'eggwanga wabula kasita yatandika okuexposinga bulangiti balesenfu ebijanjalo bino sibiri ku mutindo kakati mwe makontrakita mbayimiriza kakati yosi ya Museveni yebyo bya kintu kidogo mpola kati bwe buzibu ne Namyalo bwe yafunye nti yalowooza ayagala okukiriyalinga system kati strategy yaabwe omanyi waliwo ekifaananyi ekiri ku international level nti eddembe ly'abantu mu Uganda lirinnyirirwa obwa nakyemalira nuupu ebyexposinze kati nabo baagala okukola base eyo okuzza ekifaananyi ekyo yali ambasada waawe yayambala yero ne yekalakasa ne bamudipotinga yali waawa kati gwe Namyalo gwe gwaddako kati oyinza n'obutamalako tuwayi South Africa kati kyayagala nti olw'okuba Kyagulanyi yagende South Africa kati naye agamba muzeeyi tusobola okugenda ne tufuna abantu kati bwe bakuwa ssente kiri kyogende bajja mmugoba bwe bakuwa ssente ne bigaana okuwakinga out nga bamafiya bakulwanyisa bagamba kati yakoze eki kutulabisa bulabisa bibyo biri mawulire gyalaga gye bamugoba muzeeyi nga gwakwejjako ate kati bamuwa okitegeera ate n'ekirala ye Namyalo olumu agenda nalowooza ye katushabe ye Namyalo ekyo nakyalina okukimanya naye talaba batuyine bano ba Kajina alowooza tebalina mimwa oba sibayivu Namyalo ekyo nakyalina okukola ki okuba twatandikidde mbebaza muzikirize mbasiibulire wano abasubscribinga n'abalikinga mwebalire ddala mujjenga musharinga ebintu bino bannaye muleme lowooza mbu tubyogeranga kunyumirwa bunyumirwa naye naffe tubaako ebyo tuba obugwedde mutuwabulenga so mbasiibulidde wano atakumira musala nsaba bankumi